nga Uganda yakajaguza emyaka 5 egy'obwetwaze tukyakutambuza olugendo lwayo okuva mu mwaka gwa 1962 okutuuka wano weetuuse wamu n'abakulembeze baayo abazze bakwata enkasi. Mujjukire nti Sir Edward Muteesa ye yasooka okuba pulezidenti w'eggwanga Uganda nga Dr. Apollo Milton Obote ye Ssaabaminisita. Abaffe Sir Edward Frederick Muteesa Luwangula yaani? Muteesa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Novemba 1924 mu kibuga Kampala mu ddwaliro lya Albert Cook erimanyiddwa nga Mengo Hospital. Mengo Muteesa yali mwana wa kutaano mu baana ba Ssekabaka Daudi Chwa II era nga Daudi Chwa ye yali kabaka wa Buganda okuva mu mwaka gwa 1897 okutuuka mu 1939 lwe yasoogwa enkomerero. Muteesa yali musajja alabika obulungi anti yali yazaalibwa omuzaana omulungi Kalala Irene Drusilla Namaganda. Muteesa ku myaka 5 yatwalibwa mu ssomero eryali lisinga ebbeeyi n'omutindo ebiseera ebyo erya King's College Buddo era ng'okusobola okukakkalabya emisomo gy'obulungi Daudi Chwa yamutwala n'abeerera ddala ne Headmaster Reverend H.M. Grace. Muteesa bwe yaweza emyaka 15 nga kitaawe Daudi Chwa amaze okujja omukono mu ngabo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Novemba 1939 yalangirirwa nga kabaka era yateekebwako amangu ddala wabweru w'olubiri Mengo nga wayise ennaku 4 zokka nga 26 omwezi ogwa Novemba 1939 ono yafuga ng'ayambibwako akakiiko ak'abakuza okutuusa lwe yakula n'atandika okwetegerera bw'atyo n'afuna obuyinza obujjuvu. Ono oluvannyuma yagenda e Bungereza okumaliriza emisomo gye mu kolegi ya Mangadalena mu Cambridge eno nga gye yeegattira ku ttendekero ly'amagye ga Bungereza era ng'eyo yaviirayo ku ddaala lya Captain era nga yali wa kulinnya amadaala okutuuka ku ddaala lya Major General era nga ye muddugavu yekka yali mu magye ago okutuusa lwe yadda okwaba obwe n'atuula ku Namulondo ye mu bujjuvu. Frederick Muteesa Luwangula yalabikirawo nga tanyigirwa mu ttooke era ng'enfunda nnyingi yagugulana nnyo ne Gavana Andrew Cohen era ekyaddirira kumuwaŋŋangusa. Nga bwe twakulaga gye buvuddeko Kabaka Muteesa n'ekibiina kye ekya KKULA Kabaka yekka kyagenda mu mukago n'ekibiina kya UPC ekyali ekya Apollo Milton Obote wabula omukago guno tegwawangaala anti buli kaseera gwalinga mu ndooliito era mu 1964 gwagwa ekigwo olw'ababaka abaali mu kibiina ekya KKULA mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okusala eddiiro ne badda mu kya UPC olw'okuba baali babasuubiza ziyaafiisi n'obukulu mu bifo eby'enjawulo. Mu 1966 olukiiko lwa Buganda lwayisa ekiragiro nti enkolagana ya Buganda ne Uganda ey'awamu yali eweddewo na kuggyawo ssemateeka era ne basaba Obote ajje gavumenti ye mu kibuga Kampala kubanga Kampala yali mu Buganda. Wano nno munnange Kajjampuni yali abalagadde mu bbwa kubanga Obote yali takyasobola kukigumiikiriza era bw'ati ekyasembayo kwe kwaŋŋanga Mengo n'akuba olubiri lwa Muteesa n'alussa ku ttaka. Wakati mu nsasagge eno Muteesa yakozesa obukugu n'obutendeke bwe yalina mu magye n'asobola okudduka okufuluma olubiri lw'e Mengo era agenda okuzibula ng'alaba akapande Welcome to United Kingdom ekyali kiraga nti yali atuuse e Bungereza. Nga wayise omwaka Obote yajungulula ssemateeka bw'atyo n'aweera obukulembeze bwonna obw'ensikirano saako obw'ennono era nga okwogera ekigambo kabaka okirakaawe mudde. Nga wayisa akaseera Muteesa yafiira mu buwaŋŋanguse wabula ng'enfaaye yali matankane nga mpale z'Aba7 nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanvu kubanga poliisi ya Bungereza yo mu kunoonyereza kwayo yagamba nti Muteesa yetta yekka ate ng'ag'omu nkuubo gagamba yali yaweebwa butwa ate ng'amalala gagamba olukwe olwatta Muteesa Obote yalulimu kubanga yakyogera nga lunye nti a good Muganda is a dead one nti omuganda omulungi y'oyo amaze okufuuka omulambo. Lindirira olunaku olw'enkya mu kanyomero kaffe olugendo lwa Uganda nga tukuleetera Apollo Milton Obote eyali omukulembeze w'eggwanga Uganda ow'okubiri.